Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi ababuuzaako nze Nanziri Shamim era nga mumanyi abasinga mumanyi nga Sham Events naye nga leero nzize nga muna Uganda awangalira mu Abu Dhabi nga nzize okubasaba akalulu ka business and investment. Banange njala mundabire nga ddala njagala kubakiikirira mu nsonga eyo era nga experience gye nnyina yeyo yennyini entuufu era nga kyenyinza obbagamba nti ngenda kukola bikolwa saagala kubasuubiza bingi nti ngenda kukola kino naye nga ngenda kukola bikolwa sigenda kubasuubiza nsi naggulu naye nga ekirala kyenyinza okubagamba nti bambi mujje mubeewo mujje mutuwe obululu mujje mutulonde naye nga tugenda kubanga tukola voluntarily tetugenda kuba nti tusasulwa twagala kuyimirirawo ku lwammwe bannayuganda bannaffe abawangalira mu Abu Dhabi era bambi tugenda kubakolera ngenda kubakolera business nzimanyi bulungi era nga right now ndi CEO Sham Instant Tours and Travel kakati ekikwatagana ne business oyagala kugulawo business wano nja kuwa ku ideas skills ngenda kubamba abuulira kuba kati mbadde mu bya cakes biki nsobola okubawa ku skills namwe ne musobola okubanga mwekulaakulanya so I'm the right person era nga ngenda kubakolera. Nanziri Shamim abangi gwe mumanyi nga Sham Events nesimbyeewo ku bwa business and investment era mbasaba akalulu mujje mubeewo mwenna nga abajulizi mujje mutulonde nga 9 March saawa zigenda kuba 4 paka saawa 10. Tawera Radio and TV Ugandan based radio in Abu Dhabi.